obugumiikiriza. Bamama bali awo bakyajingira kiki ekiri awo? Tugenda kugaana okukyajinga kuba mugenda ne mutulawo mu kafo ate temusaayo birowoozo. Semberegane daba oli bwatudde basiraamu mutye Allah. Tubeere wamu. Tugenda kwejjukanya ku kye bayita aswabulu obuki? Obugumiikiriza. Buli nsonga yonna bakugamba okola otya? Ogumiikirize. Naawe ne weetamwa n'okugamba naye bannange. Buli kyogamba kyonna bagamba gumiikiriza y'omuntu ddi lwanalekayo okugumiikiriza katwabatabe kye bayita obuki? Obugumiikiriza. Ekisookera ddala kye bayita obugumiikiriza huwa abithul qalbi ala jamii ilmakahi au ala fi'ili khairat. Kye bayita obugumiikiriza kwe kugumya omutima. Olina okugumya omuki? Omutima ku buli kyonna ekitamwa oba mu kukola ebirungi Allah byakola ki? Byayagala. We kyonna kyolaba nga kikola ki? Nga kikaluubirira. Ekyokulabirako kye kino okugamba osembere ng'oganya okusembera. Togumiikiriza kuba nti kampuliriza omusomesa. Bw'olaba nga kikoze eki? Nga kikaluubiridde. Ensonga esookedde ddala mukitegedde. Kwe kugumiikiriza kw'omuki? N'ogumya omutima gwo ku buli kyonna ekitamwa. Gwe kyolaba nga mutima gwo kikola ki? Okitamwa. Naye nga ate wa Allah kiki? Ngewa Allah kirungi. Okitegeera? Oba okukola ebiki? Ebirungi ebyo Allah byakola ki? Byayagala nga kye tukoze ne tuva waka waffe ne tujja okukola ki? Ne tujja okusoma amateeka g'Obusiraamu. Kuba tewali azze nga wano asuubirawo okufunawo ssente. Wabula tuzze kubeera nga tusama okola amateeka g'obuki? Amateeka g'Obusiraamu. Azze nga abadde atagala mu swala olwaleero alina kyafunyeeyo. Abadde atagala nga tategeera bika gya misaayi alina kyafunyeeyo kuba azze n'akola ki? Nassa mu nkola ekyo Allah kyakola ki? Kyayagala. Kitegedde ekyo. Kati okussa amateeka ga Allah mu nkola si kiki? Si kyangu. N'obeera nga weewala ebyo Allah byatakola ki? Byatayagala. Suratu Bakara 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Etteeka lya Allah liri mu Suratu Bakara 155. Allah atugamba nti nja bagezesa n'obuntu obutonotono omuli okutya, okulumwa, enjala, era tugezese ne mu nsimbi mu byenfuna byaffe. Allah agenda tugezesa n'obuntu obutonotono. Tuli wamu? Kati n'ekyo kyekugambye ekisembera n'ogaana goyinza okulowooza nti kiri awo kitonotono naye nga Allah kyagezesezza nakyo. N'olaba agamba okusembera nga si ateekeddwa okukugamba naye nga Allah ageredde nga alina okukola ki? Nga alina okukugamba. N'okulumwa enjala. Bwe twatuukidde awo olwo twagambidde nti waliwo omusomesa ajja ne bagamba bannange enjala etuluma. Enjala ekola ki? Ate era bwe tumala okukkuta ate nakyo ne kiba kiki? Nakyo ne kiba kigezo. Kati atugamba ajja kutugezesa n'okutya, n'okulumwa enjala, n'okukendeeza mu ki? Mu byenfuna. Mutuufu akaseera kano buli omu yamanyi butya bwawangaala awakaawe. Embeera yakyuka mu bifo byonna. Kati wano wawaka we tuli mu kyalo. Tubadde wano nga ab'Ekampala batugamba enkuba mpitirivu. Naate ab'omu kyalo bajjagala babeeko kye basuulayo ndabye nga basima n'ebinnya babitegeka buki? Butegesi. Naye nga tewali kakuba kanaamugamba kamuwa ssuubi nti ateekeyo eki? Ebirime abiteekeyo. Abapakuka ne babiteekayo n'okukola byakoze bitya? Bamanyi okugamba nti omusana gwabisiise. Si bwe kiri eno mu kyalo. Kati mu byensimbi bonna wooli ggwe ng'omuki? Nga munnakyalo naawe Allah alina wakoze eki? Naffe bwe tutuuka mu kibuga ab'ekibuga buli kimu obeera ogamba ya Rabbi. Bibaayo. Bye mutalabe ene waffe bikola ki? Naye nga n'ensimbi z'obigula ogamba mu katale gyebiri n'ensimbi ezibigula tokola ki?
toziraba tukitegeera katagalina kutugezesa n'okukendezebwa kwaki kw'ebyenfuna abaana baffe babadde basoma nga buli omu nga omwana ajja kusoma naye kati buli omu agamba bannange fiizi kati gavumenti bwe yagambye ti bannange holiday evuddewo buli omu namusanyufu nnyo naye nga lero olwokuba nti twawadde nga n'akasente ngamba ate omwana wange taasome bannange kaholiday kabadde katuyambako ng'olaba wakati omukola ki tomwagalawo naye bamu kati twasanyuse kuba abaana bakomyewo n'awaka naye era banatuuka waka wanaayitawo wiiki ja babaddeyo ddu ku ssomero ate engeri gye balyamu nayo ki lwaki kugendezebwa kwa byanfuna mu nsawo zaffe mu kyalo akaaba emmere ne munnakibuga n'akaaba ki n'akaaba emmere naye nga luli bwe kyali kati byonna byetaaga obugumiikiriza gwe munnakyalo ogumiikiriza otya nange munnakibuga ngumiikiriza ntya tewali ala wakuwera chansi olwokuba gwe oli munnakyalo okole ekyokola ki kyoyagala tinaawe munnakibuga gwe teweefiirayo ne bwoba togumiikiriza nedda fena tulina okukola ki tulina okugumiikiriza mu ebyo byakoze eki byaba tugezesezza nabyo mu byenfuna byaffe tukitegedde ekyo okutya togenda kutya nti webaikawo wewogoma wekweka eyo nedda okutya mu kubeera ng'okola ki ojemera allawo n'obaamu okutya mu mutima gwo tinaye kino kyenkola kituufu n'obaamu okubeera nga weekubiriza n'ogamba mutuufu baatugambye waliyo okusoma n'otya butya bw'onasinkana allah ng'akaseera ko tewakola ki tewakakozesa n'ojja n'ofuna okutya mu kifuba kyo nti allah agenda kunsisinkana atya nga mutuufu baatugamba okusoma nesikola ki nesifaayo omwami wange alina bye yaŋŋaana naye ate nze nyina emputtu negiranga nogenda nkola ki ŋŋendayo n'ofuna okutya noga ye kati omwami ono bwansanga kuba naye akulamulwako okubeera nga bakuwa etteeka olikola ki kubanga lyamala nga tasusse etteeka lyani etteeka lya allah tukitegeera ekyo kati okutya kuli mu mbeera yonna mwana wa allah amugeredde obulwadde n'otya enzijanjabi lyogenda obujjanjabamu nosigala nga weeraliikirira ng'ogambye si kutya nti olina woogenda okwekweka mu kafubo nti lwonaabanga olimu okutya allahu wabala gwe mu kifuba ky'okulaba nti kyogenda okukola allah bw'aba akujjulidde mu kaseera ako oba bw'aba akusindikidde omubaka n'agamba nti wano wooli woteekeddwa okubeera olaba ng'ojjaawo kubeera ng'otya okuva mu mutima gwo tukitegeera ekyo kubanze nebwona ntya n'ogamba kati muneekampuliza gye tukyaŋŋambye nze nsembere wali naye nze nandibadde sisemberawo togenda kufunamu wabula funamu okutya nti allah mu butuufu kino aje kyatugamba ekyokusembera allah kikola ki kyayagala gye tuli tusobole okutegeera kyakola ki kyatugamba tukitegeera ekyo aya mugitegeddeyo okutya mukutegedde temundiiko mulina n'okumbeerako kuba era nze nja bibabuuza nze sisemba nakyo mukitegedde n'okukendeeza abamu muffe mu kubeera nga tufa tukyaliko aya yaffe 155 Bakara abeera nga akendeeza okufa kw'abantu kungi okufa kw'abamanyi allah baba amujjuludde n'eyirimu ebeekoze eki aba tukendeereza mu kumanya biri bye twandibadde tumufunamu batojja kimufunamu batona kyebamufunamu kyeyasomesaako allah nno bw'agera nga teyafulumya yena kitabo obagenda mufuna agenda tukendeeza mu kufa abeere nga atujjulula ate okufa kati kususse accident zifuuse ki zifuuse accident n'abetta nabo bafuuse abakola ki abetta lwaki tetulina bugumiikiriza tukitegeera ekyo tetulina bugumiikiriza n'okukendeeza mu bibala kyeki kye nabagambye nti enkuba neekendeera mu byalo nga tekyaliyo kati essaawa eno wano twandibadde tulya kimiyembe oba mapeere tebaayo bibala eno ewammwe naye bannange ffenna tuli b'e Kampala twandibadde tulya ku ki sizoni eno leero tuli gwa 8 tebaayo bibala waba tewali kati n'okukendeera kw'ebiki kw'ebirime oba kw'ebibala era n'asanyusa abagumiikiriza kuba twagambye tuli ku buki ku bugumiikiriza sanyusa abagumiikiriza abasinga nga bwe babeera nga bafunye kyonna ekibakwatako bagamba nti tuli ba allah era eriye gye tugenda okukola ki gye tugenda okuddizibwa
nobanga buli kyoba ogezeseddwa nakyo omanya nti Allah akikoze eki n'oteekawo buki obugumiikiriza. Bugumiikiriza buno si bwangu, si buki si bwangu, naye nga Allah bw'aba abukuwadde ogenda kufuna empeera mu maaso gaani? Maaso ga Allah. Obugumiikiriza bulimu embeera za mirundi ebiri. Mulimu okugumiikiriza abadde takampadde kwanza zabadde ampadde badde ku puroguramu yanva kitegedde ekyo ati musooke tamuzungu bagira bateekako tugambye obugumiikiriza bulimu emiteeko emeka? Emiteeko ebiri. Okugumiikiriza mu makulu, amakulu nga bwe twagambye nga ofunye okuba nti ofunye okukola ki? Okukosebwa. N'obaawo okugumiikiriza nga togumiikiririza mu kyengera, si mu bizibu byokka. Waliwo omuntu nga Allah bw'aba amuwadde ssente ate asukka ekkomo, nga bw'akuba kwonoona nga bagamba nti ajooga olw'okuba alina ki? Alina ssente. Naye obaawo Allah bw'aba agezesezza mu bigezo ng'ate byakumukola ki? Nga bimunakuwaza ate ne byalina okukola ki? Okugumiikiriza. Kati okulwaza, okufiirwa, awaka Allah ageredde abaana tebalina ekyakukola ki? Tebalina ekyakulya. Oba wonna olina okukola ki? Olina okugumiikiriza naye mu mbeera ey'obuki? Ey'obugubi. Tolina kusukka kkomo. Olw'okuba n'embeera ekoze bw'eti ate n'ova ku mulamwa. Ogumiikiriza ng'otema amakubo Allah mwanaayisiriza amatuufu gakola ki? Gayagala. Nga n'akasente bw'oba ogumiikiriza mu mbeera ennungi, akasente ako kakozese mu mbeera ki? Mu mbeera ennungi. Oba kyakulya beera ng'osaddaakako ate tokirinda kumala na kwonooneka. Kati mulimu omuntu nga talina bugumiikiriza mu mbeera ey'obuzibu oba mu mbeera ey'obuki? Mu mbeera ennungi. Asinga obungi amanyi nti omuntu ali mu mbeera ennungi ate ki kyaba agumiikiriza? Embeera ennungi naye erina ebiki? Erina ebigezo. Eriyo gw'osanga nga yali atulako wano mu kusoma naye Allah bwe yamusitula amadaala alaba nga takyalina level ekola ki? Etuula wano. Alaba nga kati tulina byakola ki? Tetulina byakukola. Tabeeranga n'omukyala nga bamugamba n'agamba kati abo nga boolaba abali mu muzikiti abo motoka zizoolaba ezisimbyeko awo ng'ogambe nti otuula awo. Kuba balina kaki? Balina akasente nga nabo abatuula wano kubula byakukola ki? Kubula byakukola. Naye nkugamba akaseera kano ne wali akolera takyasobola kukolerawo. Bakugamba ali waka Allah amugezesezza sente n'azikola ki? N'azikwatamu. Kuba embeera yonna gye tubaamu Allah yagikola ki? Khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Ekirungi n'ekibi byonna byani? Biva wa Allah. Kati akaseera kano yali tasobola kutuula ku muzikiti n'awaka ewuwe teyeegomba kubeera ng'ogendayo omulaba. Lwaki? Muli awulira n'ensonyi kuba ne ssente takyakola ki? Takyayingiza. Kati gwe tolowooza nti gwe bagamba okugumiikiriza yo yali mu mbeera ey'okugezesebwa mu mbeera emunakuwaza. Olina okugumiikiriza mu mbeera yonna ennungi neki n'embi kuba byonna Allah yabikola ki? Allah yabituwa. Tubitegedde ebyo? Obugumiikiriza mukitegedde? Kati tulabe ku miteeko gy'obugumiikiriza. Akusaamu saburu thalathatu. Emiteeko gy'obuki? Gy'obugumiikiriza esatu. Ogusookera ddala asaburu ala taatillahi. Okugumiikiriza mu kugondera amateeka gaani? Mateeka ga Allah. Ekyokulabirako okwambala musana gwaka naye n'ogumiikiriza n'okola otya? N'oyambala ng'Obusiraamu. Okusaala waliwo embeera gy'obeera ng'olaba okweyiira amazzi g'okumakyago ng'owulira obuki? Obuzibu. Ogondera amateeka ga Allah nti ngenda kusaala ate okusaala kwenina okusaala nyina okusooka okukola ki? Okunaaba. Okugumiikiriza ng'ogondera amateeka gaani? Amateeka ga Allah. Okusiiba. Tusiiba. Si buli asiiba nti olina okusiiba nga tewali byakukola ki?
byokulya bibeera waawo. Abamu babeera ne fridge ng'ebifridge ebaamu ebiriki buli kyakulya kyonna. Naye ng'olina okugumiikiriza kuba okuteeka etteeka lya Allah mu nkola. Yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam. N'ogumiikiriza osobole okuteeka etteeka lya Allah mu nkola okola otya osiibe. Figa ogirina naye n'otagyolesa bweru, olina okwebikkirira ng'Obusiraamu bwe bukola ki? Ng'Obusiraamu bwe butugamba. Asaburu ala tarkil ma'asiyati llahi ta'ala. Okubeera ng'okumiikiriza mu kubeera nga tojeemera mateeka gaani? Mateeka ga Allah. Okugumiikiriza ng'olekayo okubeera nga ng'ojeemeraani? Ng'ojeemera Allah wo. N'ogumiikiriza swala ziba 5 ate mbadde naakamala okusaala ate nzire mu nsaale. Bw'oba olina omwana badde waakamala okufuna wuzu najja n'afukawo okola ki? W'osaalira ogenda kukola bw'oti nga wavunnamye mu musulo. Omanyi kye kitegeeza? N'ogumiikiriza n'oddayo n'onaaba n'oyimirizaawo ki? Esswala. Abalina abaana abato nga kumpi buli sswala olina okukola ki? Okufuna wuzu n'okola otya? N'onaaba. Tukitegeera ekyo? Nga mu butuufu bw'onaaba togumiikiriza esswala ojja kwesanga ng'ozisaala tozikoze eki? Nga teziweddeeyo. Tukitegeera ekyo? Kati tulina okugumiikiriza nga twewala okujeemera mateeka gaani? Mateeka ga Allah. Naye nammwe mukisussa. Kati guno omusana gonna era awo weebikkiridde. Nina okugumiikiriza saagala kujeemeraani? Allah wange yandagira okukola ki? Okwebikkirira. Batusomooza nnyo. Nakusanga mu musana naye bannange. Kati guno omusana gonna naye nammwe eddiini yammwe. Okitegeera bamugumiikiriza kuba ogonderaani? Oleme kubeera ng'ojeemera Allah wo ng'okola ebyo byokola ki? Omwoyo gwe byokola ki? Bye gwagala oba n'emikwano gyo. Omugumiikiriza ogwokubiri asaburu ala aqdari llahi ta'ala. Okugumiikiriza okugera kwani? Okugera kwa Allah. Twagambye nti Allah atugezesa birungi n'ebiki? N'ebibi. Oba okyali ku kino na kino ne kijja. Oba okyali ku kino na kino kikola ki? Era nze obadde oyagala ani? Kikyo kyali kijja nga si kiki? Nga si kikyo. Buli omu ekigezo Allah kyaba amugezesezza nakyo kiba kikye. Kati gwe wanaabanga ogamba siggwe oyagala kibeere kwani? Sooka obeere musiimu kino Allah akikola ki? Yakimpandiikako. Ng'okyali mu lubuto lwa maama wo tonaba na kuzaalibwa. Kati wamala okukkiriza nti kikyo ate era gw'olina okuwanjagira akikola eki? Akikuyiseemu bulungi. Mu kubeera nga tetugumiikiriza ebyo Allah byatugerera, tugwa nnyo mu ki? Mu nsobi. Kati nina gwe nawulidde ku mawulire ye olwategedde nti bba yawasizza. Kigezo si kigezo? Ng'akwata abaana nga batugumbula. Bwamaze batugumana naye n'akola ki? Neefumita ekiso. Kati ate ye Allah yamugeredde teyafudde. Ne bamutwala mu ddwaliro kati ali mu kwokya na biki? Na biwundu. Amale okuva ku biwundu ebyo abikole ki? Ate abitebye. Twali tukyali awo era ku mawulire ago gennyini nga bagamba nti ate n'oli yeewadde obutolo ko omusajja yakoze eki? Kati gwe gwani asuubira nti tebagenda kuwasizaako omukyala mulala. Nga naawe wooli bw'otunulamu abakyala be babeera baki? Abangi. Nabadde nva Masaka takisi ebamu abantu 14. Naye nga mulimu abaami abo 3. Abakyala olwo babadde mbameka? 11. Kati okitunulemu omanye nti ffe abakyala tuli baki? Tuli bangi. Kati gwe bw'obeera ng'olaba nti Allah bw'aba akugezesezza n'ekyo ova ku mulamwa, manya nti ogenda kukola ensobi ki? Ensobi nnyingi. Tugumiikirize n'ebyo Allah byaba akoze eki? Byaba atugezesezza nabyo. Obadde oli buto Allah n'akugerera omwana omuzadde akoze eki? Allah amujjuludde. Obadde okyali awo oluusi ofunye olulala nalwo ne lukola lutya? Nalwo ne luvaamu. Byonna bigezo bibyo. Wabula wanjagira Allah abeere ng'akuggira ki? Akutaasa mu mbeera eyo gy'olimu. Kuba okukosebwa ng'omuddo okola otya? Okukosebwa kuba oli mu ki? Oli mutonde.
naye olina kudda wa Allah mbugumiikiriza omusabe ya Allah embeera empitiriddeko naye nsaba onkyusirizeemu ekigezo kino kyokoze eki ntemera amakubo obutya bwenkola ki naye ng'okyali ku mulamwa ng'otegedde nti ekyo kigezo gy'okola ki kigezo gy'oli tekikujja ku mulamwa okugumiikiriza mu ebyo Allah byakoze eki byatugezesezza nabyo obulwadde tulwala obulwadde obanga abaana baki n'ogumiikiriza nobala n'omwana wo ng'abadde mugezi olina okulaba nga tandisa okukola ebitakola ki bitategereka ku ssomero nga omwana yabadde ki ebyo byonna bigezo gye tukola ki bigezo gye tuli ate nga bwe tunaba tetugumiikiriza era tugenda kukosa abaana baffe n'alumanya ne saalumanya agenda kola ki sayidi y'omukyala tulina n'okuba n'obugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu ennyo kuba bingi bye tugezesebwa nabyo mu buki mu bufumbo bwaffe si magezi g'okulaba ng'omaze omwaka gumu ebiri esatu ng'oli mu ki ng'oli mu bufumbo bingi ebitusoomooza naye wonna wonna erina kuba mugumiikiriza nga bw'owanjagira Allah akuyise mu mbeera eyo nga tomujeemedde tukitegeera ekyo Allah asobola okukugezesa nga kyo kyagezeseza nakyo atayagala kusitula madaala ng'emirimu gy'obadde okola tekisobola kutuusa ku ddala lyakwagalako naga omuddo ono bwe mugezesa nakino nja kubako eddala lyenkola ki gye musitulamu naye ng'obugumiikiriza inna sadamatil ula mu kaseera kakakola ki tosooka kupaapaala n'otaleeno nodde Allah wange nsaba oŋŋumye naye ng'omaze kupaala buli wamu okoze ki nga bwe bakubuuza sina we situuse nga halamu yonna omutuuseeko ate awo weebaza ne Allah nga weekube mu kifuba nga badde akyakuwadde obulamu naye bwakujjulira mu mbeera eyo bwekuba akafaananyi ogenda kufaafaagana ku nsi ne ku ki ne ku nkomerero kuba ne bw'onaatabaala n'olagawa nga yakugeredde tolina kyozza waliwo yali atabadde nafuna kyazza Allah kyasazeewo asazeewo n'agamba olwaleero omwana omuzadde nti emukulazeeko nti naye tagenda kuwangalawo Allah n'amujjulu ate yakamujjula n'ofuna olubuto mu bwangu nalwo n'alugjamu bw'otabaala olina kyofunamu era Allah ogwo olina okudda n'owanjagira n'ogamba Allah wange omulungi ongezesezza na bino naye nsaba ommalire ntaasa embeera eno gy'okoze eki gy'ongezesezza nayo sobola okugiyitamu endeke nga nkyali musiraamu nga sikujemedde okugera tuva ku mbeera eraga nti gwe tolina kugezesebwa gwe gwani ate wabeera mu mbeera ennungi awo tolaba nti Allah kyakugeredde kirungi obeere nakyo okiweeyo ne bwe bakugamba okusaddaka toyagala kusaddaka kati ate bwe kiba kibi n'olabira ddala nga gwe Allah si gwe gwateekeddwa okugezesa oyagala agezesaani ekyo kiba kikyo ate nange nyina ki nyina ekyange tewali ali waali ng'ali mu mbeera nnungi oli takulimbanga era bw'omutuukangako n'omugamba embeera ng'enkaluubiridde kuba okkirizibwa okulaba ku banno n'omugamba munnange nga mpulira nfundiriddwa tosirikanga nakola ki nekyo Allah kyakugezeseza nakyo ojja kwetuusaako ate obuki obulabe so nga oluusi bw'otuukira munno bw'abaako bwakubuulirira otoloka ku ki ku mutima okitegeera kati bw'omutuukangako w'omukyekingira n'olaba ng'oyo mufu n'omukoloosinga akaseera ako ku mutima gwo okubeera ng'akulaga nti ye embeera tasobola gigumiikiriza nze nkwewuunya nze embeera sisobola nagibeera mu nze gwe gwani akyayinza okwewuunya nga teye ekizibu kyayina kisinga n'ekikyo tukitegeera ekyo oli bwakugamba nti nze nkwewuunya n'okwewuunya gwe nze n'okusala singa sikyasaala nze n'okwebikira singa sikyebikirira nze embeera negituukamu nga sigala nga nkyali awo ye yaani ffenna yatutonda ali omu ate tewali gwatagezesa ojja kusanga gwolaba nga ali mu bizimbe ali mu bikomera ng'omwami tamukkiriza nakujja wano naye nga tatalina kyamanyi ku busiramu bwe ng'akwegomba mutamuwayadde olwataano okugenda kugula myera afiseewo ebibiri nga ne mama we bw'aba akabya ekizibu asobola omunsindikirayo ettaano naye ng'ate gwe mu nfuna ye ntono gwe gy'olaba nga yakusinga levo gy'aliko ng'osobola okufuna ettaano n'ozisindikira maama we ng'abeerawo n'agamba kale mu butuufu nafumbira omusajja nga mugagga naye mu butuufu n'abeewaffe sina n'omwana w'omwanyiraze yafa naye nga sisobolaga nti muweerera tasaana kugamba nti ow'omwana kale ow'omwanyiraze abeereko wano naye nga gwewuwa okuŋŋaanya abakuyita mu kuŋŋaanya ate nga temubula kyemulya omufunye kawunga alhamdulillah nga mbeera batebekevu omufunye muwogo alhamdulillah olwaki oyagala ofuna ettooke nga twerifuniramu mirembe okugera kwa Allah bwe tunaaba tukkiriza okugera kwa Allah n'omanya nti kino Allah yakingeredde kyange
n'okipima ku mizaani otya ng'okimanyi n'okkiriza nti kikyo ku mutima gwo tugenda kugwa nnyo mu nsobi. Tulemeddwa okukkiriza nti naawe Allah akugerera wabula bwe kibeera ewa munno munnange gumiikiriza ogumiikirizanga munno nga naawe ojja kukola ki ojja kugumiikiriza kuba kijja gy'oli okitegeera. Era buli lw'obeerawo ng'olaba Allah yakubanga buli ajja n'akwebuuzako manya ti naawe bijja birinde ate bijja kujja nga byefaananyiriza n'ebya munno gwagamba akole ki agumiikirize ate batebeerabira. Nze nafiirwako omwana kyalo munangamba bannange shekati wabadde oterabambye tugamba okugumiikiriza nsaba naawe Allah akutasokole ki ogumiikiriza kati bakusanga opaapaala oba kyalina kyosobola omugamba. Omulala nangamba bwe nafiirwa Hadija waŋŋamba eyo pepa yo okawuliraako kati buli gw'ogamba manya nti naawe Allah bw'anaagezesa bw'ati buli omu ajja kujjukira kyewakola ki kyewamugambanga. Weewalanga nnyo okubanga muno bw'aba akutuukidde omugamba n'omuwumbirira ate nga bwe kikutuukako n'opaala funa wuzi osale akazo owanike emikono. Tetunaba kwesigamira Allah mbutufu bw'okumwesigamira naye wetunaba tumwesigamira mbutufu bw'okumwesigamira byonna byatugezesa tujja biyitangamu. Kyatuna erina obugumiikiriza bwa kika kya waggulu nnyo. Bwekugumiikiriza n'okulaba nga wano eremeddwa okuyitawo ekubaliza mu kaseera akalala neekubaza yo tepondooka. Naye ffe bw'ogumiikiriza bannange ate kino mbadde nkiisemu naye ate kino mbadde ndaba kinsusseeko. Kikususseeko Allah we yakutonda yakikoze eki yakikugeredde era gw'olina okukola ki gw'olina okuwanjagira. Tukitegedde ekyo okugera kwani mpaji ya 6 ya bukkiriza. Tetujja kubeera bakkiriza nga tutwalako mpaji 5 wabil kadarihi mpaji yakomeka ya 6 khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Ekirungi n'ekibi byonna biva wani omukyala n'abeerawo nga Allah amusaasidde alina w'abawala Allah n'amuwa omuvubuka najjamu abasewani wase muwalawe n'amulaba nga senga alina okulunga abeera nga awunza omusajja ono muwalawe bw'aba amututte tabako gwamukola ki gy'atunula walala. Bwe ne weerabira nti Allah eyakuwadde ekyengero ekyo waliwo ate baagezesezza nga baabana baba bali awo bafunira n'embuto abo banoonyeza babatwala nga tebabalaba kati ate kwagala kuwunza muvubuka ono nga ne bw'aba noonya namba 2 abeere nga atunuulira onowo atasobola nakutuukiriza nno byamutwalayo ne mugwa mu shiriki kuba oyagala omwana wabeere n'obuki n'obufumbo bwa bunywezi. Biro wasala amagezi okubeera ng'ofuna omwami oyo ajje olina amagezi gwakolako najja wajjano ne muwalawo wabiri kadari okugera kwani khairihi wa sharrihi. Ekirungi n'ekibi byonna biva wani. Bw'oba ofunye ekirungi manya nti Allah akikoze eki era kibeere nga okikola mu mbeera ki mu mbeera ennungi. Omuddu omulala yamugererako omwana nga buli ajja okumutwala akola ki tadda wabula ajja okumutwala tadda nga bajja okumutwala tadda naye nga tebamanyi kiki ekiriwo wabula waaliwo embeera yaki ya shayatini. Kati olunaku lumu waaliwo nga bw'ogamba nti ono family friend omuvubuka tatera kuva wakaawo nga naye agamba Fatuma olaba otya bwenkola ki bwenkutwala era omuwala bami naye nabeera ki nabeera happy nnyo naye yali afolowinga wakati eyadda ekitegeera nagamba kyava mugamba namugamba Abdallah abadde ng'otera okujja n'otulabako naye ate okuva olwagamba nti oyagala kuntwala nga naawe tokyajja kiki kyava mugamba ekituufu ne bwemba njagala okujja eyo simanya kinziyiza. Ne batulanga famire awaka ne bagamba tukoze tutya tusale amagezi okulaba nga kino Allah kyatugezesezza nakyo kivaawo omwana n'abeera nga tajja kufumbirwa abeeraawo omanye obulumi bw'oba nabo kati nga bakola ki nga bagamba tuzukuke lwamala magalibi basadde isha ne batuula leero tutuule tugenda kwebaka ku makya nga twogera bogazi nti la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah buli omu ng'ayogera kuba kyayinza okuba nga gwala tajja kwanukula dduwazo nayanukula abato nayanukula bonna nga famire ne batuula kati bwe baamaliriza bwe buba bukedde jjukira era otulo tuba tukuluma ne basaala bwe baamala okusaala buli omu ne yeewunzika bakoze ki we yeewunzise
kati taata w'abaana ye yennyini Allah gwaleetera ekirooto ng'afuna endooto ng'eddagala weeriri oli we yasiba ng'omwala otalina kuvaawo weeriri wonna wonna era bwe yasimuka n'adduka atuukewa we yaloose era agenda okutuukawo nga mutuufu eddagala lyaliwo ne basoma lukuya ne bayiwawo Allah n'ajjawo ekyali kisibye eki nnaku zaali ntono nnyo omuwala n'akola ki n'afuna omwami ne bitambula omanyi bwe yagamba kwekyo ekigezo olwo kyabadde angeredde yo yajogeramu Allah we mukolo gwange olina okubaako endongo awo waali weetaagawo endongo bwe muba mulaba waali weetaagawo endongo bannange endongo mujagala nnyo ne muba mukowola shayatini bwanga bwolaba embeera yaliwo bawanjigala ni Allah gibayiseemu ate ne bamala bwamala ogibayisaamu ne bamujooga kyekiri kye nabagambye nti mbyengera namwe okola ki ojoogeramu kati Allah babasumuludde ne bagamba twafa dda endongo erina okuvuga ate mwe abakyala mmwe naye omwana wange alisanyikako ddi kuno kwe kusanyikako okw'oku nsi ate okw'okunkomerero kwe kuliwa mwali mukwebuuziza nti okusanyuka kw'enkomerero kwe kuliwa obwolumu omwana alina okusanyukako biki byasanyuka Allah musiimu oba wamala bakola akakopagaalo temulina bugumiikiriza nti omwana alina okusaala afune wuzu kopagaalo oyo amuggyeko nedda eva abafumbiza abawala babeera mu piriyodi naye nga kituufu baba tebali mubasaala mwaba babeerako okumpi bametroni basenga b'abaana abaana abo tebabeera mu basaala nga bagenda obatwala mwe mumanyi eyo nvuddeyo Suratul Luqman aya ya 18 ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dhalika min azamil umur. Mutabani yali akowoola nti mutabani wange saala esswala nga bwe kyetaagisa olagire n'okukola ebiki n'okukola ebirungi oziize n'okukola ebibi era ogumiikirize twagalamu ekyo era ogumiikirize ku ekyo kyonna ekiba kikutuuseeko ddala byombiriri biri mu biragiro ebisinga okuba ebiki ebikulu. Gumiikiriza mu ekyo kikola kitya ekiba kikutuuseeko mu mbeera ennungi oba enki oba embi kuba twagambye kiyinza okujja mu mbeera ki ennungi oba ki oba embi kuba Allah atugezesa mu mbeera ennungi era natugezesa ne mu mbeera eki kati bw'aba akuwadde ekigezo omwami wo nga tafaayo mujja kugamba oba tubeeredde ki n'abaami tuli bafumbo si bwe kiri tetuli bakulu atali mufumbo naawe ogenda kubuulirira omwana wa mwannyoko akole ki afumbirwe naawe ogenda kubuulirira omwana wo ng'agenda okukola ki okufumbirwa ate era bonna batogumiikiriza gwe ng'omukyala kino kirinde togenda kugamba Fatuma nti gumiikiriza nga gwe towakola ki agenda kukwanukula tonyiige gwe maama oŋŋamba okugumiikiriza bw'otata gy'okyali genda muddamu otya nga wavaayo abaana abo babeera awo naye baba bategeera era osobola okumuga nti mwana wange gumiikiriza nga alaba gwe tiwasobola gumiikiriza maama Fatuma gyali aleza abaana be maama Zahara naye ali wali aleza abaana be bwe wabali wano wakati n'olaga nti ovuddewo okujjako ng'omwana oyo amaze okulaba ensonga nti yali nnambulukufu abo bw'omugambo ogumiikiriza era ajja kukola ki ajja kugumiikiriza kuba nawe wakola otya wagumiikiriza n'abaami bano era bw'aba agenda kuwasa muwala waabuuza taata we gyali ne maama we bonna gye bali balamu abazadde be bakyali wamu mukawulirako bakyali wamu mu bufumbo bwabwe lwaki omwana ono bw'omutwala nga abazadde abo tebakyali wamu maama talina gyagenda mubuulira beera bwenna mubaka ajja kugamba mwana wange yovaayo nze nakwowa obusajja nze nakwowa komawo wano awaka abiyita byangu nno ng'afulumyeyo oba okyasobola mufuga kati gwe naye tosobodde kugumiikiriza n'omwana ono tajja kukola ki
bannange ffe abakyala waka waffe tuli ssomero. Ojjako omwana omutwala ku ssomero wano awaka wasooka ki? Bano abaana bano balaba ate batunula ne lisa George gwe nolowooza abikomezzaawo bitambula. Kati gwe n'owanabeera ng'olemeddwa okugumiikiriza mu mbeera Allah gy'aggezesezza naye mu taata waabwe onootandika okutulugunya taata waabwe ng'omwana akola ki? Omwana gy'onaamusindika omuwala egy'emisango gisuubire. Anti maama, anti omwana, anti maama, anti munnange mukwano gwange akola bati, anti maama gyonna gisuubire naye ng'omwana yagikoppawa. Bwe wanyiiganga nga togolola ngoye za taata we. Bwe wanyiiganga nti nze tombuulira muvumira ku ssimu n'omukola bw'oti. Mwana naye bw'afumbiddwa naye atandise okuvuma omuvubuka amukola bw'ati. Gwe owa ayinza okuba nga yagumiikiriza munne n'akutunuulira. Bano abavubuka ab'ennaku zino tebalina budde. Tebalina buki? Budde bw'abaana baffe ti munnaye kamugumiikirize anti nga bw'omanya engeri gy'akyali omuvubuka leka abuvubuka akyamutaanya tagenda mugumiikiriza. Bwe balaba yagumiikiriza omwana wawo tebajja mukola ki? Tebajja mugumiikiriza. Tufuuke essomero eriteesa abaana baffe mu maaso egyo bakola ki? Gye bagenda. Era bw'onaabeera nga gw'osazeewo okubeera nga waka wano ogaanye weefudde kiwagi oyonoona baana bo fyuca yabwe ogyonoona. Fyuca ogikola ki? Omuddo oli ne bw'aba yatambudde n'agenda nga gw'osigadde wano ng'okuumirawo abaana bo. Olaba n'abeera afiiriddwa bbawe era asigala agamba alhamdulillah mwami yafa naye nasigala nga mpumbirira abaki? Abaana bano. Era naye ng'asabirira Allah abaana bano taata taliiwo naye nsaba bankuumire n'abeerawo waka n'abakuuma Allah n'amutasa ne bakula ne bafuumirwa akyebaliza Allah we. N'ate mmwe bakyali baki? Bakyali balamu. Embeera bw'ekaluba gwe obugumiikiriza n'obukola ki? Katulabe obulungi bw'obugumiikiriza. Kazi atugambye tugumiikirize tufunamu ki? Mukola ki? Mukugumiikiriza. Fazairu saburu. Emigaso gy'obuki? Gy'obugumiikiriza ki ky'ofuna ng'obadde ogumiikiriza. Naye nga ky'okugumiikiriza mwakitegedde oba njogera bwogezi? Mwakitegedde? Mbeera nnungi olina ogigumiikirizaamu obutajogaana. Mbeera mbi olina ogigumiikirizaamu obutasukka ki? Komu. Tukitegedde? Ne bwe munaatwala ebyo. Kale inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Bw'aba awabulidde akasimu ke ajja kunoonyesha kati bw'alengedde wano naye ogenda weekakasa nti ebibuuzo ojja biyitamu oyo musirikale. Bw'obeera ng'olimu obuyaaye era ajja kukwata ate tukukubire wano. Genda ng'oli okakasa nti kiki kituufu essimu yeekubuzeeko. Olw'ebibuuzo by'anaakubuuza by'onaamaanukola ajja kukakasa nti yo. Ekisookera ddala tuli ku migaso gy'obuki? Gy'obugumisa. Ki ky'ofuna ng'okoze otya? Ng'okoze obugumiikiriza. Osanga emigaso gino tunaagitegeera ginaatuwa okukola ki? Okugumiikiriza. Ensonga esookera ddala omuntu yenna bw'agumiikiriza abeera wamu ne Allah. Obeera wamu n'ani? Ne Allah. Nga bw'olera omwana wo n'akubeera mu kifuba wano ate bw'aba alwadde abeera musuffu nnyo batoyagala amukoonako nawe obeera wamu n'ani? Ebbanga ly'omala ng'okoze eki? Olowooza kyogenda kifunirawo ng'okusirika businisimanyo nga wakkirira bukkirizi. Waliwo amaggwa g'olina okuyitamu okubeera ng'oli wamu n'ani? Ng'okoze obuki? Ng'okoze obugumiikiriza. Tukategedde akasoose? Bw'ogumiikiriza okola otya? Obeera wamu n'ani? Ne Allah wo. Olaba n'oli omukamba obugambi togenda kusinkana pulezidenti alaba nga wabbeeyi. Naate bwe yakugambye gwe gumiikiriza Allah wo akuli ki? Embeera yonna ojja giyitamu mu kaseera w'otasuubirira. Allah agenda kutemera amakulu mu kaseera w'otasuubirira kuba ali wamu naawe olw'okuba okoze eki? Olw'okuba ogumiikiriza. Suratu Bakara aya 153. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Agamba nti abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abaki?
abakkiriza obuyambi mu busubire mu busabengani nga Allah wammwe n'okugumiikiriza neki n'eswala mazima Allah ali wamu n'abaki abagumiikiriza gumiikiriza nga mulimu n'eswala eswala ezitowa eswala kola ki okubeerawo ng'obeera n'omwoyo gwo nga guwankawankira eswala kyebaze atugambye nti abange mu abaki abagumiikiriza abakkiriza obuyambi mu busabengani obuyambi bwo bwonna Allah we yakola atya bannange ne bona agende w'omushirika alina waakoma ne bona agende w'omushirika alina wakola ki era ajja kulimba biggweyo otandika okugamba ate kangumiikirize olwo bakufiira ebyo bw'olowoozezza nti osobola okufuna empeera eyoono yagamba nti amago gano ganfumite naye Allah wange yandaga kugumiikiriza gwe mampanjagira mpise mu mbeera eno obuyambi bwe busabaani busabe Allah n'okugumiikiriza neki n'eswala omuntu yenna ng'osaala tosobola kuva mu swalayo nga towanjagidde Allah basiraamu nnimbye osobola ogisaala ng'olina ekigezo Allah kyakugezeseza n'ogikaabiramu naye osigalawo n'osaala naye gwe olowoozeza amaziga ago mu swala eyo Allah tasobola kwanukula naye ne tudduka mu bitonde Allah ate bye yatonda okubeera nga bye embeera Allah gy'atugezeseza naye atugambye nti bw'onaaba ogumiikiriza Allah ali wamu naawe Allah ali wamu n'abaki n'abagumiikiriza agenda kubeera ate wamu naawe ng'opapadde Allah ajja kuba wamu naawe ng'ogumiikiriza oli mu kafubo wali ozuukusa ekiro baddemu obugayaavu obuzuukako ekiro ozuukuka omulopere tagenda kukuswaza tagenda kukwabulira tukuma kyosaye nga oyo nayabadde waadija yamuwadde n'ekyokulya nedda Allah tagenda kukwabulira Allah agenda kukutaasa mu mbeera gwe wotasuubirira ogumiikiriza buno bulimu embeera za mirundi esatu zolina okugumiikiriza nazo ndinagumiikiriza nasabye Allah yanyanukuliddewo niwajja kubaawo agumiikiriza n'amusaba n'atamwanukulirawo n'amukyusiriza mu ekyo kyamukoze ki kyamusabye ne wabaawo ataasabye Allah najja mwanukula kuyamuki kuyamu kiyama kati fe obuzibu bwe tulina ekitusuula butagumiikiriza oba oyagala buli kyosabye okirabire waawo nekyolabye nga waliwo ekikyusa tosobola kugamba nti Allah ayinza okuba nga eba embeera eno mwana wange abadde mulwadde nnyo eddagala lyebagamba lya ssente nnyingi n'ate lino lyenamuwadde ndaba Allah ayisirizaamu tosaana kugamba oba Allah mu kigezo kino kye yampadde yankyusiriza bw'olaba nga kiri olina kyokola ki kyolowooza gwe kyotaddeko obwongo kino kyenjagala tugumiikirize tubeere wamu naani Allah agenda kubeera wamu naffe bannange ekyo kyabbeeyi si kyabbeeyi bw'olowooza bw'onaaba oliwa Allah ng'ali wamu naawe omuliro gunaakokya twesigamirani kuba ye yatutonda tukategedde ako ensonga ey'okubiri ojja kubeera nga Allah akujja mu abo abafaafaaganiddwa bona agumiikiriza Allah ajja kukutaasa okubeera mu abo abakolera eki abafaafaaganiddwa bwe ng'oli awo Allah wajja kukwokya emirembe n'emiki waba ofaafaaganirwa tosuubirayo kirungi mu maaso gani maaso ga Allah ye muntu gw'osanga ng'agenze mu shiriki ali atafunayo kalungi kajjeyo n'asigala ng'era akyazunga ne bamuggyako kino ne bamuggyako kiri n'atafumitiza kana nti omusajja ono luli yansaba enkoko ate leero ngambye ndeete ente ngambye ndeete embuza ngambye ndeete omwana onootafumitiza mu bwongo obwo wabula n'okusanga nga otunda buli kimu naye ng'okitundira mu kujogaani ogenda kufaafaaganwa togenda kufunamu ensi ejja kubeekoze eki ejja kubeekusazi tugambye asoose ali wamu naani ate owookubiri Allah ajja kukola ki ajja kubeera nga akugjamu abo abakoze batya abafaafaaganiddwa suratul asiri wal asri innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabiri. Allah alayira ekiseera
mazima mu bantu mulimu okufaafaaganirwa. N'atugamba okuggyako abakkiriza ne bakola emirimu emirungi ne babeera nga balaamirigana amazima era ne babeeramu abo abalaamirigana okugumiikiriza. Nze Amira yansobera buli nsonga gy'omugamba n'agamba gumiikiriza. Kagamba omwewuunyawuunya buli ky'omugamba munnange gumiikiriza. Lwali natuukayo ne mugamba kati omusajja nze teyalikedde banna kyakulya. Munnange nno olina ogumiikiriza. Tosukka nsalosalo. Nze bannange nkoze ntya? Kuba oyo amugendako n'amugamba kole ki? Ayagala gw'anaagamba amugambe gwe bikaya sooka obiteeke wabbali naawe tusale amagezi. Kati olw'okuba amuddingana amugamba okukola ki? Okugumiikiriza. Kya bbeeyi. Era eyo mufuule mukwano gwo. Kuba atugambye nti Allah ng'alayira ebiseera nti abantu bajja kubeeramu abo abakoze batya abafaafaaganiddwa. N'atugamba okuggyako abakkiriza ne bakola emirimu emirimu emirungi. Waliwo emirimu gye tukola nga si mirungi naye nga golowooza miki eddola ya 40 omubaka Saasama baba alina bwe yagisomera gwe kola anti tuliisa mmere baba yagirisiza mu mbeera bwe tukola okulaba ng'omulimu omulungi gwa kuliisa mmere naye ekiseera ky'okukola ky'ogukoleddemu. Allah ajjuludde omuntu ne tuteekawo kakatene bwe tuti ne tutula la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Muno ali mu kumukudaalira ekigambo ky'oyogera kirungi naye okyogerere si watuufa okola ki okukyogerera. Muno ono akwagalamu ng'abadde mulwadde mugambe gamba la ilaha illallah ng'akyategeera lwaki omugamba wano ng'amaze okufa. Timunnange wagana okwawula Allah mutuufu okola ki w'okumwawula kati gw'omanyi tukitegeera emirimu emirungi okubeera bano bafiiriddwawo si mulimu mulungi naye tukolerewo ebiki ebyo Allah byakola ki ennaku 40 ze mugamba mbu abakutuddeko ensingo mwe mumanyi bw'oba bakugamba nti Hadija radiyallahu anha bwe yafa omubaka yasoma eddwala ya 40 asoma. Omubaka Saasama yafiirwa abaana be yafiirwa teyafiirwa ate yatulaga ekyokukola si bakiri kati gw'oba okimanyi nti ebyo byonna by'okola birungi nga n'omubaka Saasama yabikola sigala ng'obikola ki kuba tugambye n'okukola emirimu emirungi nga mituufu tugikolere mu kaseera akatuufu. N'amala n'atugamba n'okulaamirigana amazima. Munno by'omulaamira bituufu oba omulamira bikyamu bimwokya muliro. Munno omugambye nze munnange besobola bigumiikiza naye nga gwewuwo omubikka bubisi nga talimu na swala. Naye wa munno Allah amugezeseza naye ng'alimu n'okusaala asobola okutereza. Naye owuwo talimu naki oluusi nga namushirika oluusi namukafiiri ddala ow'ekikolo talimu yadde obusiraamu naye nga gw'ogamba munno akole ki nze bwobusobola bubeeramu wenno gwe ddaawo nze sisobola kubeerawo awo nga mbeerawo ntya. Tukitegeera ekyo kati gwe mu kubeera nga gw'olaga banno tosobola kubagamba nti bagumiikirize ekyo kyennyini gwe kyolaba obuzibu bw'ofunye obuzibu obw'otuuseemu okubeera nga gw'olaba obugumiikiriza ate gwe munno omupaaza nawe ogenda kufuna omuki kuba tolaamiridde munno mazima g'olina ng'olina obuzibu bw'ogumidde ewabbaawo ate munno omupakusa omugamba nzawo sibeerawo. Omusajja oyo nze omwana owange mba namuggyeeyo dda omugyeyo ng'omutwalawo oluusi omugyeyo omutadde wakati alisa okukola obwezi olowooza omusajja oli mwavu alese mushiriko naye ng'abadde mwavu ng'alimu esswala ate embeera ereme okutubeera nga tukyayisa abaana baffe nti omusajja omwavu talina kubeera bw'abaamu esswala bw'oba olina obusobozi beera ng'oweerezayo n'omwana we kyali mwerezi kyakola ki asobole okubeera ng'obulamu buno kyotasobola muwa wakaawo oli omwami akimutuusako aleme kugwa mu haramu kubeera bw'anaavaayo ajja kugwa mu ki agenda kugwa mu nsobi golowooza ajja kusigala nga bwe yali edda bw'aba yali bikira essaawa eyo yamaze okulozaako n'alaba nga sukaali awooma ogenda muteekawo abeera nga bakutunuulira
ogenda muteeka wakutunuulire kati mulage okugumiikiriza bw'oba olina ku busobozi muwe ekimutebenkerezaayo. Allah mukyusakyusa asobola okukyusa kuba naffe tetwatandikira mu nnyumba twali mu kazigo nga twawula kateni bwe tuti kati essaawa eno tuzimbye ku mizimbo nabo bagende mpola ojja kusanga nabo bakoze batya nga beezimbye bbanga lyamalamu omusajja alimu obusiraamu tukategeddaako ogenda mujjayo atadde mu mbeera ey'okuva mu nsobi gomanyi boona bitebe ogenda bigabanya abamu tugenda ne twemoola mwana nakuleetera omwemuloloko omugamba ako nga kaavu nze njagala oli omugaga mwana wange nze yembeera nedda. Allah yakola okwagala kwawule ne ssente ajja kugamba oba ono omwavu nze gwenkola ki bwenjagala kati gwe omuleetera omugaga kubaga okola ki tagenda kujeemera naye ninda okuswazibwa omwana kwagenda okuswaza eri tagenda kubeerayo ajja kusigala ng'ono laabubwa mukola ki beewuliza bwekuba kwenda ajja kwendera mu bufumbo obwo ogenda kugabana kuba omusiri gye gyatayagala olwokuba oyagala ki buli after money ojja musindika ng'oli taliimu mpisa kuba alina ssente ze bwona agenda ng'afuna omulala naye ng'ono yabadde n'omukwano gyali asobola omugumiikiriza ate ne beezimba ne babeerawo ne bawangala mu bufumbo bwabwe. Tukategeddaako bye tubuulirira bannaffe tubibabuulirire nga bibazimba gwe naawe bw'oba olaba nga kyogambye munno kuba Mbakasasana atugamba Allahumma la sahala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tajja kuba mukkiriza omu mumwe okutuusa lwayagaliza muganda we kyagaliza omuki bw'oba naawe wegogamba nti omwana wange ze tasobola kufumbayo nga naawe otasobola kufumbayo mugamba aveeyo. Bw'oba olaba ng'omukonyakonya nyumira mwana wa munno kubeera wayonoonekerawo birindirire yawmul kiyama. Tukategeddaako ensonga ey'okusatu tuli ku nsonga za kikazi obulungi bwofuna muki mukugumiikiriza empeera gye balina temanyiddwa okujjako ani teri amanyi mpeera y'okugumiikiriza nti bonna agumiikiriza mu kino Allah ajja kuwa kino tukitegeera ekyo n'okusiiba Allah amanyi ki obugumiikiriza buno bukaawa bwokya bukola butya bwokya si buki si bwangu tukitegeera ekyo kati yenna anaaba agumiikiriza empeera ye Allah yagikola ki ejja kuba nnene ejja kuba nzito naye ffe tetugikola ki ky'oba olaba nga tajja kugamba kati ogumiikiriza nnyo kati munnange kola ky'oyagala sajja oyo akujooza nnyo kati ky'oba okola bwegenda ew'omushiriku akuba omusiriwaza abeere awo wasigale kasalakuwa omuteeke mu ccupa nedda buluma bugumiikiriza bukola ki bukaawa genda kaaba amazigo genda kukola ki ogenda kukola ki naye empeera ennene Allah yagikola atya yagimanyi ate nga kyekisinga obulungi okubanga Allah yamanyi empeera gyagenda otuula kati gwe wamanya nti omuntu yenna agumiikiriza Allah ayina empeera gyamutegekedde kijja kwongera okukola ki okubeera ng'ogumiikirizamu ebyo Allah byakoze ki byaba akugezesezza nabyo. Suratu Zumar قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة زمر آية ya 10. Allah agamba nti abange mmwe abaddu bange abakkiriza mutyani mutye Allah wammwe amakulu mwewala okubeera nga tukola ki nga tumujeemera abo abakola emirimu emirungi ku nsi bakufuna obulungi oba empeera era esinga empeera ensi ya Allah ngazi
mazima abagumiikiriza balina empeera yaabwe awatali kubalirira. Ekyo twebawalamu wali mu kugumiikiriza kyempeera y'abaddu abagumiikiriza teriimu kukola ki kubalirira nti bwe ziba ssente tasobola kugamba nti zigenda kuba zijjudde omuki omuzikiti guno nti zempeera z'ogenda okufuna tezimanyikiddwa bakayita katabalika. Empeera y'obugumiikiriza tekola ki tebalika tebalwa teri asobola gibala makulu ezitowa nnyo era kyova olaba ng'era buzibu nnyo bwakubeera nga obufuna tobola nga abaabufunye n'agumiikiriza Allah amuwa empeera nga ki ng'empeera nnene. Tukategeddeako omugumiikiriza ensonga endala omuntu agumiikiriza abeera mukkiriza. Tojja kufuna bukkiriza okujjako ng'okoze ki ng'ogumiikiriza. Abantu abatali basiraamu abo mubalaba bamanyi ogamba oba abakazi b'abasiraamu mwe mwabaaki sajja ne bwawasa tofuna buki tofuna buzibu. Nabeera n'abakazi babiri nabeera n'abakazi basatu nabeera n'abakazi bana naye nga mwe temufaayo. Babyogera bwe batyo naye abaabwe benzi. Okitegeera era abamu abeera n'agwanagana naye ate mmwe mwawona musajja omwenzi wasiraamu tabeereka naye kuba omanya agenzeeko awaagundi n'omusajja naddeno naddeeri ate nabo kati bambala ne bakitegeera teri musajja ajja kubeerawo nti ono lwokuba babawasa empeta olina kubeera n'oyo nabo empeta bagikola ki bagimenya. Kati fe tulina kyabbeeyi nti Allah yatulaga nti omusajja asobola okuwasa abakazi abasooka mu ki naye nga si tteeka si tteeka era bw'aba akulyaza amanyi ogenda mumubanja kuya mu ki mwe temwagala kufunayo bwe mubanja. Kati gwe wanjagira Allah wange osirikiddeawo togwa mu shiriki lwakuwasa kwa musajja. Gumiikirizaawo wakulyaza amaanya agenda kukusasula bw'abaamu eswala ajja zikuwa ate alina sente gyagenda zijja okujjako ng'omusonyiye okujjako ng'okoze ki naye bw'oba tomusonyiye abikuŋŋaanye ajja bikola ki naye omugambanga tomusiriikirira omujjukizaako mugabe musiraamu kuŋŋaanya nga bikola ki nga biwerako. Kati togenda kuba mukkiriza okujjako ng'ofunye obuki obugumiikiriza sooka n'obeera omusiraamu n'omala n'ofuna obuki obugumiikiriza. Ne bakusanga ng'embeera gye walimu eri Ramadhaani bwe wagisiibanga oli tosobola kumanya nti ennaku zange ze nalidde nsobola ozikola ki ozisasula naawe n'otandika okufuna akawomerevu k'obukkiriza nti nina okussa mu nkola n'otandika okuliwa ennaku zo ye bannange ate okusiba kwawedde nti abange ndi wa nnaku zama ennaku zino ng'olina imani ti alhamdulillah. Bw'oba obadde osaala zuuli naawe n'ofuna kugamba nti kanyongereko nange nsale ku sunna. Ramadhaani awedde nti sobola okusala okusiba sitati naawe n'ozongerako ofuna empeera y'okusiba omwaka omuki mwaka omulamba ofuna obuwomerevu bw'obuki bw'obukkiriza. Allah agenda bukuba nga ogumiikiriza banga n'omanya nga okumiikiriza n'omanya nti okwebikkirira kwa mbusiraamu si kwa sizoni. Manya nti empeera yowaalo gikola ki ogenda gifuna ogenda Allah akusitulako eddaala wadde teweebikkirira otandise okwebikkirira wadde mukakaya akatono ofunye akaki akanene obadde tosaala bulungi wayize essola naawe neekulumiza okulaba ng'ogikola ki ng'ogisaala ogenda ofuna eddaala ly'obuki bw'obukkiriza. Tukategeddeako ensonga ziweze emmeka ezo. Qala alayhi salaam ajaba li amri mu'min inna amrahu kullahu khayra walaysa dhalika li ahadi ila almu'minu in asabatu sarra'i shakara fakana khayran lahu wa in asabatuhu dharra'i sabara fakana khayra lahu rawahu Muslim.
Omubaka Saasama yatulaga omuntu agenda okufuna ki obugumiikiriza. Omubaka Saasama atugamba nti embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Embeera ze zikola ki? Zeewuunyisa. Ez'omuki? Ez'omukkiriza. Tuli wamu? Embeera zonna ziba nnungi gyakola ki? Gyali. Tukategedde ako? Ekyo tosobola kukisanga na muntu yenna okujjako omuki? Omugumiikiriza. Bw'abeera afunye ekimusanyusa yeebaza ani? Bwe tukola shiriki ng'abaana baffe bagenda okufumbirwa. Oba eryo ssanyu oba si ssanyu nze naawe. Buli omu weekyekinge. Ate bw'aba afunye ekimunakuwaza era akola atya? Era agumiikiriza. N'amanya nakyo kirungi gyakola ki? Kiba kirungi gyakola ki? Gyali. Kiri kye nabagambye nti khayrihi wa sharrihi min Allahi. Ekirungi n'ekibi byonna biva waani? Embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Mu mbeera ennungi aba mugumiikiriza. Ne mu mbeera embi aba ki? Kuba byonna Allah yabikoze ki? Yabireese. Kati gwe Allah bw'anaakuwa essanyu n'osalawo n'okola haramu ng'okola ki? Omanyi. Tugumiikirize. Famire zaffe zitusuula mu buzibu. Nalyoka akugamba nti olaba mukolo gwe gunaabaako embaga akakadde weekali ak'ebizindaalo naye nga takuwadde yadde kilo y'omuceere egyo. Naye ng'ate omukolo gwonna essanyu lyagwo kuba kulya. Kamala obbabuuza. Osobola okuteekawo n'endongo oba ettaali nga tewaliiwo mmere n'obeerawo musanyufu. Waliwo asobola okukola omukolo n'agamba kati kye tulina okukola katuteekawo ettaali katuteekawo endongo tewali mmere. Waliwo asobola okukyama? Buli omu asanyuka entamu agikola atya? Naye oli akugamba bulungi n'akugamba bidongo nja bikola ki? Nga takuwadde yadde kilo ya muceere. N'akusanga ng'omwana mulwadde mutwale bagala emitwalo emeka? N'akugamba omutwalo omushiriku akakadde nkakuwa. Oyo aba akwagala. Kati embeera z'omukkiriza zirina kubeera nti mu mbeera ennungi manya Allah olina okola ki? Olina okwebaza. N'ekyo kyennyini kyagezeseza mu mbeera embi era mukole ki? Bamusiima era omuwanjagire, ya Allah kino sikisobola kinzitoyeeko naye nsaba ompewulire obuzito buno obunzigirewo. Allah wange embeera enkaluubiridde. Bannange Allah yatuwa chance emusaba. Naye ffe tukola ki? Ffe tweryaza amaanya. Kuba Allah tatukoowa ye yatutonda. Nze nakugambye nja kukoowa tojja kusaba wange munyu nenkeera n'odda nengamba ye bannange ono omukazi lunaku n'abeera nga nze wange wabeera omunnyo. Kyategeeza ye tebamanyi gye bajja munnyo naye Allah wo tagenda kukola ki? Ne bweba poliisi ejja kukoowa naye Allah wo tagenda kukola ki? Tagenda kukoowa. Kati tubeere baki? Tufune empeera y'okukola ki? Y'okufuna obugumiikiriza kuba si buki? Si bwangu. Empeera endala Allah amuwejjana. Allah amuwaki? Amuwejjana. Yakoze atya? Yenna agumiikiriza Allah amuwaki? Ati golowoozeza n'ogenda kubeerawo nti ejja n'ogisanga awo ng'okkirira bukkirizi. Twakedde kawala omuntu akedde essaawa egyo emu. Naye tugenza okusimbidde mu ssaawa ezo 5. Ne tugumiikiriza tulinde baki? Tulinde bannaffe. Bakeereye mu mbeera ez'enjawulo. Buli omu abaako ebikola ki? Ebimukwata. Kuba tuli bafumbo. Zenyinza okusobola nti ssaawa emu ntuuse. Omulala ate yajja kulemererwa ng'akyalina bateekateeka wako bikola ki? Obitereeza kuba wantuwoze ng'ogenda kusula. Tewaba waki? Tewaba wangu. Naye awo wonna olina okugumiikiriza. Gomanyi nti obugumiikiriza obwo ogenda bufunamu ki? Ejjana. Essaawa eno tugenda kusula wano mu mpewo. Sinakindi nga waliwo n'ensiri zitulume. Naye nga wakatusula mu ki? Mu nneeti. Naye tuzze kukolawo ki? Waliwo ssente. Kati nga bw'otudde wano n'owuliriza buli musomesa ky'anaaba asomeseza bonna akissa mu nkola ogenda kubeera ng'okanyudde olukuŋŋaana luno lw'owatuddemu olwaleero ne beweerekereza. Naye bw'onaaba ogenza ogamba be bamanyi ne baba naayogera ne bakola batya ne baasa emizindalo ne bakola batya be bamanyi
bo balaba tebabituukangako oba tusomesa manyo tubuuza nti naye yayogera bwatyo baali bamuzizzaako tubalina babatuzzaako bali kagabaamuzaako teyali mukwano gwe tubalina n'emikono gyaffe babatuzzaako ekitegeera naye togwa mu shiriki olw'okuba Allah akugezesezza nekyakoze ki kyabagezesezza tubiyitamu kuba naffe tuli bantu tuli malayika ekitegeera naye bw'oba otudde olwo kigenda kukuyamba tomukyala oli yasomesa obugumiikiriza n'agamba bulina empeera nnene n'agamba ojja kufuna obukkiriza ojja kuba wamu ne Allah wo n'agamba n'omanya nti tebuba bwangu n'otunamu n'ogamba nti mutuufu ne batuba tugenze mu jjuma batera okukutuba ne baswahaba bagezesebwa nze nzaani ogenda kwewumbirira naffe twewumbirira mu kuba nti tutuula ne tukola ki ne tusoma ne tutegeera amateeka ga Allah ne tutegeera ku byafaayo n'omanya nti si ggwe asoose bannange obujja buluma tebuliko panadolo n'agimira n'otuuyana okitegeera ekyo tewaliko butakola ki ojja kugamba nti balabikawo tebagezesebwa tugezesebwa kuba mubitubuuza olina kuza nakugamba naye yali agezeseddwako ne mujjawe ate nga yali mukwano gwange ekitegeera ekyo naye olw'okuba oba osomyeko n'omanya nti tolina kusukka nkomo onaawe oyagala kuki kumpeera n'okaabire n'amaziga go ate tolaga nga mujjawo nti okaaba bwe mulaga buli omulaga nti oli happy weeyagala buli lwomulaga embeerayo agenda kukumanyiira kati omwami bwajja eno kutulugunyiza eno nga muli abo ate tomutulugunya n'abaana balaba eno ate zino essimu muziraba toteekayo ddoboozi bakazi olugenda n'agikwata n'abiwulira byonna ne weemoola n'okubali wa mujja ngenda akuwulira ebizibu byo bikaaba era nze bannange tewampadde n'emmere abaana bano ngenda agamba no tomuwa chance mulinde wano Allah baamukuwa mu ttaano wano gwe mugambe buli akakola ki oli aleme kutegeera kyoli ate muwanjagire Allah aleme kukolesa kyoli wakaawo buli lwakulaba akutya akusanga onyirira agamba musajja namwefuga abeera na wange naye omukazi ng'anyirira mukazi ng'ayambala bulungi okitegeera ekyo nyina biremerako kuba bye bitusula mu haramu nibye bye bitusula mu ki mu haramu tukitegedde ekyo kati tugumiikirize tujja kufuna bino bye tugambye nti omuntu yenna aba agumiikiriza ali wamu ne Allah omanyi kyekitegeeza ekyo gwani ali wamu ne Allah wo olw'ogumiikiriza ekyo kyakoze ki kyagezesezza gwani agenda okufuna empeera y'ejjana olw'okuba okoze eki twagala jjana oba twagala muliro nze nti abatandaba wano wammenya wampi wabadde wampi mu kifuba nze muba munnuma kati anjagaza ki eddoboozi aliwulira wano wampi wammenye edda nze embeera mpulira nga mmenyeka mu kifuba emmeeza mpanvu ate entebe ki entebe nnyimpi obutagumiikiriza kwe tuva ne tugwa mu ki ne tugwa mu nsobi naye bw'otuula amaziga go n'ogakaabira wano ate si buli ekikutuuseko jjo owa Hadija ojja kujja gyendi nze nange nkudala bukudaazi babadde bakuleetera akaveera nga nange ennumwa gwenga buli kadde andi munnange Hadija andi munnange omusajja beera wakaawo okaabirewo amaziga go okamaze nsanyuka nga buli kadde gompa kasukaali nange njagala nga nkajja ewange nenkakuwa ojja kujja gyali nga naye nsanyuka buki naye bimutuukeko oba yalowooza ffe munnange ffe twabijjawa maama ffe tuli bantu nga golowooza akulumirirwa naye nga bw'amala eno afuguma wate mumanyi butonde bwaffe Allah yakola kyamanya ebiri mu kifuba nze nja kwogera wano nga mpoomereza gy'oli nga nkulaga munnange ng'olabye era munnange abasajja abo nabo bazibu nnyo naye bannange olugenda nga nze sigala nseka kati ebimu sigala ng'olopani nakugambye Allah wo takwabulira kuba ye yakutonda ate yakugezesezza n'ekyo asobola okukugezesa nga ayagala alabe ogamba nti oli musiraamu okkiriza oli mukkiriza kino nekivaamu nekino nekijja byonna byani byonna bibyo musajja n'omala naye emyaka 30 40 kati anjabulidde kitonde naawe oli muki
oli mutole ng'ogumiikiriza alawa agenda kuwa ki agenda kuwa empeera ejjana mujagala oba temujagala kati bwe muba mujagala temulowooza nti yakugamba tujagala no olina okufuna okukola ki okugezesebwa abatukulembera abalongoofu bagezesebwa amanyi ne gavaamu agamba gavuddemu bagasikiddwako mu nnyanja temwawuleko nabbe kasikibwa yagwa mu nnyanja ate teyakomawo nabeera mu kamwa k'ekyennyanja mu lubuto lw'ekyennyanja gwe wabituuseeko ebyo abakyala abatukulembera abalongoofu yabeeraga alaba essanyu nga lisusse nga ye yeeraliikirira naye ffe twagala ssanyu lyereere tetwagala kunakubazibwa tetwagala kukaaba amaziga tuli awo gwani mugamba tugende wombakusa salama tugende zendaba waliwo ekikoze eki nze waliwo ekitateeredde tugende ate no bali bo baali balungi tebalinga bano abaffe otwala w'emiiri bw'oba ye yakuweewa mukazi gwe ng'omanyiira kuvuma n'okola ki munnange bo baali bagonvu namugamba tugende baba bagenda akagere omwami n'akakola ki n'akakuuna namugamba tuddeyo awaka waŋŋambye tugende wombaka ate ngamba tuddeyo waka soka tugende tukola ki tutuuka wombaka sa salama omugamba ensonga nagamba emirembe gibadde gisusse katugende tujjanjabe kino ekigere naffe twagala kaweweevu wayita kaki bannange togenda kufuna jjana weyagala kaweweevu togenda kufuna ki kati ffe essaawa eno gamba tuyise kaweweevu okujja eno tetuyise kaweweevu olina okubayo obudde onoonye ssente ate ogamba omwami munnange nsaba agenda kusomesa ate naye akukkirize ate ne booleseeyo oleke nga batebenkedde tulina abaana n'abazzukulu kati nze akange kasuze kakaaba neŋŋamba akaana kano naatwala fulasika naamalako negala okojjawako nga alina laavu nemugatwalaho omanyi essimu gy'oba olekako era obwedda bwengira nemukubira nakati wakawa nkyali muno njagala mukubira ndabe oluwungeeredde kali katya oba si munkenke naye olwokuba twagala jjana n'otetenkanya butoba okola ki bannange teri jjana ya mukeeka tiwenaagumiikiza ajja kumpa ejjana tolowooza nti bya lusaago olina okugumiikiriza ng'omanyi ojja kukosebwa mu bugumiikirizo kino bw'onaakiyitamu nga kuleeterayo ku kirala akulabe obadde omwesigamidde mu butuufu bw'okumwesigamira bannange ensaala bannange n'esaddaaka naye nga nze embeera mu bigezo Peter ali mu jjanaaye ng'onoonya ki ng'onoonya jjanaayo tukitegeera ekyo Peter ali mu ki mu jjanaaye ajja kubeera nga ali bulungi kuba yali mu ki ate ng'okyanoonya ki okyanoonya noonya oba waliwo amanyi nti ayingidde jjana waliwo amanyi nti ayingidde jjana kati tubeere baki nga tumanyi nti tujja kuyita mu byokya tujja kuyita mu maggwa tujja kuyita mu muliro tanuuru tugenda kuyita mu ki kati golowooza nti tanuuru era boogeze nti tanuuru n'abagibeerako abeera wano naye ng'ebumbujja n'abeera ku bunkeeke amakulu kikambwe tugumiikirize tusobole okufuna ki okufuna ejjana hadithi ng'eva ku Anasi Allah yamusiima agamba nti mazima Allah owa waggulu agamba nti bw'agezesa omuddu wange ku ebyo byombi by'ayagala ennyo amaaso gombiriri n'agumiikiriza amuwanyisizaamu ebibiri mu byombiriri okufuna ki okufuna ejjana Allah bw'akugezesa mu byombiriri amaaso ago galaba amaaso buli omu waagayina nti kyabbeeyi era ne gafuna obuzibu buli omu akola atya naye nga manya nti amaaso ago Allah agenda kugezesa nago mu gatunuuliza obulungi mu kugalaba nti galina okukola bwe gati mu kugalaba osobola ate okugakoleramu ensobi naye bw'akugezesa n'amaaso gaago oba gafunye obuzibu n'ogumiikiriza Allah agenda kuwamu ki agenda kuwamu ejjana ensonga muwezezza meka muli nange oba temuli nange naye wali abawandiika zakawera nga mukaaga bwe towandiika ensonga endala Allah akutebenkeza singa ogumiikiriza
kwebyo byaba kugezesezza nabyo. Allah akutebenkeza. Olina akusanga ngalawa go tolina stress. Nakusanga ngalawa tolina ki? Tolina stress. Naye tefe twemulisa buli omu n'ategeera Allah alina kyagezesezza nakyo. Naye kyewuunyisa bw'ofuna ebintu ate tewemulisa. Bw'okimanyi nti waliwo munno nga ye waafuna obuzibu adduka gy'oli naye ku byengera tajja kukunyumizaako. Ate ekyo si kirungi. Lwaki ondeetera bizibu byokka? N'ebirungi munno bikole ki? Bimunyumizeeko. Leka kubeera ng'ozze akutemera amakubo. Munnange no kino na kino na kino na kino munnange kola bwoti ne bwoti ne bwoti. Bwe kimala okutereera toddayo okko kumuga nti munnange alhamdulillah. Ne bw'obaawo obuufu oba kabadde kasente nga kaabuze aba kasukaali ng'akakulayo ng'oleese akasukaali. Munnange embeera eri twagiisemu alhamdulillah akasukaali ki? Kaakano naawe oweenywereko. Kitegeera? Munnange nonzo ndaba omwana wange ono gw'olaba njagala afumbira nkyabuliddwa omwami lw'omufunye. Ate tomugaa nti munnange omwami yazze era okukuta ogenda okulya nga oluusi wamufumbiza. Naye tekijja musanyusa. Naye bw'oba ofunye ekirungi mukole ki? Ebeera ng'omugambako kuba oddukira gy'ali. Bw'obeera nga ogumiikiriza oli mugumiikiriza Allah bw'akugezesa kukola ki? Manya bw'obeera nga tugumiikiriza Allah agenda tutebenkeza nga ggwe embeera yonna eba ekutuuseeko otebenkera nayo. Kuba olina obukakafu nti Allah wajja gikola ki? Ajja gikuyisaamu. Kati Allah n'akutebenkeza buli omu n'agamba bannange kuno gwe tubadde tulowooza nti tusaasira alinga ataafunye na buzibu. Allah wamukoze ki? Amutebenkeza n'agimufuulira kubeera nga temuzitooweredde n'abeera nga amubeesabeesa ku ekyo kyakoze ki? Kyamugezesezza nakyo. Hadisi bagamba an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama man uridu Allah bihi khayra yusibu minhu rawahu Bukhari. Omuntu yenna hadisi eva kwa Abi Huraira Allah yamusiima agamba nti Mbaka sallama yagamba nti omuntu yenna Allah gwaba ayagaliza obulungi amuleetera ebizibu oba ebigezo. Allah bw'aba akwagaliza ekirungi kyonna akuleetera biki? Akuleetera bigezo. Ekintu ky'aba akwagaliza manya nti n'ebigezo bikola ki? Kyeki kye nabagambye nti eddala lyonna ly'oba otuuseeko manya nti n'okugezesebwa. Bw'oba wali teweebikkirira manya nti watandika okwebikkirira ojja kufunamu okugezesebwa. Okitegeera? Bw'oba wali tofaayo kuswala watandika okusaala ofaayo zuhooji saala layiro ozuukuka n'ebigezo. Ogenda kugezesebwa naye ng'okugezesebwa okwo Allah akuteekako kulaga nti embeera eyo oli munywevu olaga nti nze gwe weesigamiddeko. Kuba abamu oluusi tukolamu omukozi kaki? Kajanja. N'omusanga oluusi Allah amugezesezza n'omusanga ng'afaayo nnyo ng'asaala. Ate Allah lwamusumululidde swala n'agikola ki? N'agivaako. Kati Allah asobola okubako kyakugezesa ng'ayagala odde mu nteeko. Nga ne bw'embeera gy'obaddemu ate obadde omujooga kati bw'aleeta ekigezo kino n'alaba ng'ozze mu nteeko tandise omukola ki? Tandise okufaayo, tandise okusaba, tandise okusaddaaka, tandise okudduka ddalasa eri awo n'odduka n'ogenda n'osoma. Naye oluusi wali emabega olw'embeera gy'obaddemu olaba ensigo ogikutte mu ngalo bw'oti. Nga bwe mulaba abavubuka agenda n'atambula bw'oti n'alaga nti agirina mu ki? Naye nga talina gy'agiraza. Kati buli lw'obeera nti Allah akwagaliza ekirungi alina kugezesa buki? Bugezesa. Kati ekigezo ekyo tuleme kwevuma bigezo Allah byakoze eki? Byatugezesezza nabyo. Kategeddaako. Naye nga mulabika mwavuddeko dda. Mwavuddeko dda oba muli nange? Tuyinza okuba nga temukyayagala na kuntunulako. Naye nga Allah abageredde nakyali masoga mukolera tebakola ki? Tebannanzigyayo. Suila Imaamu Shafi'i rahimahullahu ayyuhuma
min rajulaini faziru. Yabuuzibwa Imaamu Shafii, Allah yamusukkulumya. Allah amukole ki? Allah amusaasire. Allah amukuume nti ku bantu ba mirundi ebiri, bantu ba mirundi ebeka ebiri anaasinga obulungi ku ki? Ku munne. Asooka y'ono ayyumakanna fil ardi fayashkuru Allaha. Asookera ddala y'oyo atebenkedde mu nsi n'abeera nga yeebaza Allah. Omulala aw yubitara bisharri fayusbiru, n'oyo abaagezeseddwa n'ebigezo n'abeera nga agumiikiriza. Fakaala Imaamu Shafii atulaga ku bana abantu ab'emiteeko emeka ebiri. Asoose abadde akola ki? Atebenkedde mu nsi n'abeera nga yeebaza bwebazaani amakulu y'emirembe gyamukola ki? Gyamukeera, alhamdulillah, talina kazibu konna. Noono akoze atya? Agezeseddwa n'abeera nga akola ki? Ng'agumiikiriza. Kati ku bantu abo ababiri agamba ani muki? Agala tulaga ani mulungi. Yamukunna hatta yubitara. Kyeyava abagamba Imaamu Shafii teriyo atebenkera okujjako ng'amaze kugezesebwa. Teri ajja kutebenkera okujjako ng'amaze kola ki? Amaze kugezesebwa. Fa inna Allaha azza wa jalla ayyabitala Nuhan wa Ibrahima wa Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ajma'in falamma sabaru ma kannahum. Olwokubanga Allah nannyini kitiibwa n'obugulumivu yagezesaani Nuhu alayhi salam, Ibrahimu alayhi salam ne Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Bonna bwe baamala okugumiikiriza Allah yabeera nga abatebenkeza. Kati tosuubirayo kugamba nti ojja kubeera mu mbeera ennungi okujjako ng'omaze kola ki? Kugumiikiriza, kugezesebwa. Bw'omala okugezesebwa n'okola otya? Otolowooza nti ojja kuyita kaweweevu obeera oli ogambe nti ye yatebenkera. Teri atebenkera okujjako ng'amaze kola ki? Kugezesebwa. N'atulaga kuba ki? Bannabbi be. Kati ffeffe baani abaagala okubeeraawo nga tuli kaweweevu? Obuweweevu eri omukyala gw'osanga ng'abaana babazaala buzaazi bulungi, Allah n'amugezesa ne wabaawo alwalamu, n'osanga ng'ate waliwo bwe balongoosa obuki? Obulongoosa. Ate ababe nga alhamdulillah tamugezeseza nti balwadde. Kati gwe ne weerabira nti yalina ekigezo kiri ekyokukola ki? Ekyokulongoosebwa. Ekiseera ekyo kikendooza obulamu bwo. Kati ate gwe olw'okubazaala buzaazi olaba ng'olina kuzaala babeeraawo era nga bali mirembe, tewabaawo alwala baki? N'omu. Bannange nedda. Buli omu Allah alina wamugezeseza. Weekiswa ajja mugezesa musenga alhamdulillah ate n'abaana baki? Balungi. Kati gwate n'awazadde obuzaazi agezeseeko omwana omu akole ki? Alwaleko. Tukitegeera ekyo? Ojja kusanga omulala nga ye azadde baana bawala. Kati nabo bakusaye ng'okaaba mbw ate naawe babiri nga bawala okaabe weerabire nti waliwo atakola ki? Atalinayo. Era nga nawe opapala tolina bugumiikiriza. Era bakusanga oyagala kukyusa luzaalo tolina buki? Bugumiikiriza. Ate abaana azaala bawala bokka bannange, famire wegizaalamu abaana bawala tekulina musika n'omu. Naye okusanga okola otya? Ng'opapala. Banaye tugumiikirize. Tulina kuyita mukola ki? Mu kugezesebwa okufuna ebirungi ewaani? Ewa Allah. Tetugenda kuyita buyisi mu kasengejja nga bw'oyiwamu amazzi ne gagenda ne gakulukuta. Si bw'obeera nga bwe mubaamu obutunda amazzi ago gaba n'emisinde. Amazzi ameerere kasengejja. Ate obutunda budduka ng'oyiwako amazzi gadduka nga gano ameerere.
kati tugende mpola mpola kuba ne bw'oba oyagala akatunda ako oba okola ng'okakolamu ebisoko okafuna nga kaki ng'okatunda naye oba oyise wawanvu kati gwe naaba oyagala ejjana ng'omanyi yakumukeeka ng'eteredde bweti ng'emmeeza eno owedde tugumiikirize ng'ebyo Allah by'anaabakoze ki kuba si ffe tusoose bw'oba ogumiikiriza ofuna okusiimwa kwa Allah akusiima obeeramu abo Allah baasiimye gwani Allah okubeera nga akutadde mu baddu be baasiimye waba tusooka balongofu radiyallahu anhu waradu anhu yabasiima naye ne bakola ki ne bamusiima kati bwe tuva otwagala Firidausi ogenda giyingira otya bali baayita mu bisagwa bingi Firidausi tolina bw'ogenda giyingira nze njagala ejjana eyo eya waggulu togenda giyingira okujjako nawe oyise ng'omanyi nti waliwo ebinaakusoomoza mu maaso gani mu maaso ga Allah wano naye omubaka alukusasama atugamba mazima empeera ennene eva mu kugezesebwa okitegedde ekyo okunene obunene bw'ekigezo n'obunene bwaki n'obunene bw'empeera obunene bwaki obunene bw'ekigezo n'obunene bw'empeera kati gwe tolowooza nti ojja kuyita kaki kaweweevu Allah bw'anaakugezesa ekigezo so nga kikulumye nnyo Allah agezeseza omwana omuto yafudde obadde ofunyeyo n'omukulukulu avuddemu otandise okuwanyisiganya ebirowoozo naye n'amujjulula omwana obadde omuweeredde mu bugubi abadde atuuse ku yunivasite ogamba bw'anaafuna akalimu naawe anaakuyamba n'amujjulula obunene bw'ekigezo n'obunene bwaki tolowooza nti oba olubuto oluvuddemu obuvi ekigezo kye kisobola okwenkana obugumiikiriza bwe busobola okwenkanaakana n'obwoyo omwana we abadde akoze nga bawanyisiganya ebirowoozo tukitegeera ekyo tebisobola kukola ki tebisobola kwenkanaakana obunene bw'ekigezo n'obunene bwaki n'obunene bw'empeera tewampadde budde tubitegedde ebyo tubadde ku buki kubugumiikiriza ne tulaba n'oyo omuntu bw'aba agumiikiriza kiki kyafuna tubitegedde ebyo insha Allah subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته